Ennaku kati mukaaga bukya kuziikula kutandika, naye emirambo ebiri gyokka gye gibadde gyakazuulibwa era ng'abantu abamu essuubi libadde litandise okubaggwamu. Olunaku lw'eggulo waliwo emirambo emirala ebiri okwabadde ogwa Patrick Bwayo ne mukyala we Jessica Wandika egyazuuliddwa. Kati emirambo ena gye gyakazuulibwa ku bantu 18 ekitongole kya Red Cross bwe kigamba okuba nga amayitire gaabwe tegannamanyika. Ab'obuyinza mu kitundu kino beekokkodde enkola okuba ey'akasoobo so nga bba bakola ogw'okutaganjula ettaka okuggyamu abafu bategeezezza nti kino kivudde ku butaba na bikozesebwa bimala. Tubadde twagala batuyambe ku gambuuti ne masiki. Lwakuba ekivundu kiyinza okuva eri ne kikuba n'owulyanga n'okumutima nga kikoze ki kikwesibye ku mutima. Babamu ku batuuze bakyagaanye ekyokusenguka ate abalala abakkiriza bawadde gavumenti akakwakkulizo k'okubatwala awalala etali kiryandongo. Babafunira ebifo wansi mu Bududa wano oba mu Mbale oba mu Elgon region babasengule bagende eyo naye babatwale eyo wala kubanga baagala bakomewo balime. The situation calls for very urgent intervention. We have asked them to get out of those dangerous spots. Time is not on our side. My humble prayer to these bosses of mine is that they must do everything knowing very well that time is not on our side. Meteorology has warned us. This sector has lost big numbers of people to the catastrophe of landslides. But a much bigger disaster is likely to happen if the people of